gye mwava ennyama yagala ttaka tebakulimba amazima gasigale nga mazima bwemutomera temubaako gwomunenya oba kalulu oba si kalulu simewo osubuga waali era mujja kuba naye nga bwe mbadde naye nga tali mu palamenti saagala mukole ensobi mwenenye olwokuba amanyitere egombola simewo wasiga obuwagizi buli muntu azze wano ajjewo simewo era mukama gwe tusaba gyali simewo agenda kusigalawo simewo adda mu palamenti mu linnya erya yesu ne pulezidenti munonole amannya gaseka nga Musa bwinonora abaana ba Isirayiri. Saba minisita era abantu menagomulule eno mukiva mu 82 nze ndasuzanga abayekera muno bamanye ensi yonna emmanyi era ndi muwagizi nnyo w'NRM era ne pulezidenti nze yampitako n'asindikira n'emmotoka ningena nimulaba nintuula naye kameeza ninyumya naye abantu abali mu mugombolo y'amannyo gaseka babonaabona tebakyalima tebakyalunda era buli omu asulira tubuuke tambula Saba minisita bw'onaabanga ovudde wano era n'okugenda okuva wano yogera ekintu ozzemu abantu b'amannyo gaseka emitima n'obali wano tubateredde mukama wange n'olwekyo nkwagaliza olugendo olulungi n'abaana bwedda abakuyimbira mulimu bamulekwa mulimu bannamwandu mulimu basemwandu Saba eggombolola eno ey'amannyo gaseka nze ndudde nnyo muno ndi muzeeyi ndudde muno amannya gange bagayita Lwekibira Ezeekeri mbeera mwerosi Kiwangula muluka amannyo gaseka era eggombolola amannyo gaseka kaakati twagenda okuzza ebyapa byaffe baatugoba nti eno forest reserve ate twali tuli awo nga bagamba nti ate forest reserve evuddewo ne tufuna ekiwandiiko ekyo ate twali tugoba ebintu ebyo nga tuli mu lutalo nti forest ezzeewo. Saba minisita mukama wange twagala nga bw'ozze nasanyika nnyo ng'oggyeko forest abantu bano bafune obuwerero era mukama wange njagala osoma ekiwandiiko kino kiri mu byawandiikibwa yita Omunyankole ne bagyeta okuruga ate mu Luganda bakiyita kuva essuula 3 olunyiriri olusooka okoma ku gw'e11 kubanga Mukama Katonda yalaba Musa n'amutuma okununula abaana ba Isirayiri. Mukama wange minisita weziri eza pulezidenti ne gavumenti azijja bulungi nnyo era nga bonna okiwulira mbakuba abalala banakyogera naye obuzibu bwe tuyina Kyaddogo forest yatufuukira ekizibu. Saba minisita tujja kusanyuka nnyo kuba twewuunya okulaba nga tulina ebintu ebyo bye twogerako naye ne batugamba tuli mu forest enkya tujja genda tulima tetulima tuli mu ntengereza ezitalojjeka. Minisita tujja kusanyuka nnyo ng'olwaleero amannyo gaseka ewulidde ku kigambo kye kirungi nti pulezidenti mannyo gaseka bye batugamba bifuuke byangu naffe tubifume twere nga be bafe abamu abasobola okufuna ebyapa. Saba minisita yenze omu alina omwanya abagenda okusaba ebyapa ne twalemererwa twatuuka eyo ne batugamba nti awo waliwo Kyaddogo forest ne tukomawo n'abatuuze bonna abagenda ensonga eyo bagisanga naye tujja kusanyuka mukama waffe ng'ensonga eyo evuddeyo era katusuubire kati tuli mu kkubo eddene ettuufu. Abatuuze b'amannyo gaseka ku lw'obuyinza bwa Mukama nga pasita bw'abadde asaba tusaba Mukama Katonda akusse essaala eyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala.
mpulira nnyo nga bagamba nti Simeewo mumpi, Honorable nti mumpi, nti omunoonyeza mu bantu abawanvu akubula, naye Simeewo muwanvu. Simeewo muwanvu nnyo, kubanga abalala bagamba nti tubakonkona bayingira buyingizi ng'ayingira oba mwakinyoma osiyinza kumanya, naye nga buli omu akonkona. Naye Simeewo waakuba akasimu asanga oluggi luggule. Weebale nnyo Simeewo obutatulekerera, weebale nnyo, weebalire ddala ng'ate toli mu ggombolola muno. Ekyokubiri. Yeah, I start. My name is Ankunda Loy Chimosho, a resident of Myariro A, Myariro Parish, Manyogaseka Sub-County. We are grateful for the visit of our Minister, Honorable Sam Mayanja, and the members he has come with. We are painful for this forest reserve. We have been worried, and we expect the visit of Minister to solve something for us, solve this issue of Kyadogo Forest Reserve. We urge you, President Yoweri Kaguta Museveni, to look in this matter, because on Manyogaseka we have a large population, and we are worried. We are not settled. We don't get titles, land titles, and the challenge we are having for us, the people who are at this sub-county, we don't get titles. But when the mafias come, those land grabbers, they get titles on this land. And we are confused. Why is it like that? So we urge the President that he should enter in this matter and make Manyogaseka. And to make matters worse, this Manyogaseka sub-county supports NRM 99%. So we urge you, Mr. President, to look in this matter and help us as people of Manyogaseka, and we get land titles. Thank you. Walusimbi Rwama Richard. I'm Walusimbi Rwama Richard. I've been in different capacities as a leader. I was once a councillor for this sub-county and Chiganda. I went to Mubende and I was elected a deputy speaker of the district. And then in 2006, I was elected a speaker of Mubende district. I've been on this land since I was born. I'm now 64 years. But the challenge we have in this area is land ownership, as specified in the Land Act. We get so many problems. When we apply, I personally applied for land. The other time I was applying for a lease. Then eventually I applied for a freehold. But when we get to the land office, they tell us this is a forest reserve. But what surprised us in 2018 is Pastor Kakande, when he applied for a freehold and he acquired 27 square miles where we are seated. And yet for so many years, we are being denied ownership of land, saying it was a forest reserve. That's why we came out with a team led by Honorable Simeewo Nsubuga. And we wrote so many reports through the ministers, the other DCs, until we failed. And eventually, we got a way of getting to the State House. We wrote to the President, we explained our concerns. Mainly, we are denied getting land titles. There are so many land titles within here. Some were created in 1982. They have land titles. So our question is, why do we apply for land titles and they deny us? Yet some other people, the big people, those with the money, when they apply, they get land titles. So our appeal this time round, and based on our petition to the President, we want this forest reserve to be degazetted. Actually, it should be a rust on the map
because when you look at the forest reserves in the Gazette, this Chabego Forest Reserve is not there. I don't know when it was removed from the map, but when you apply, even when you go to Kampala, Entebbe, they say it is a forest reserve. So our appeal is to request the president to cancel this forest reserve so that we can also, as residents who have been on this land for so many years, so that we can get land titles. Not yet, but by the fact that Kakande had acquired land titles, anytime we are expecting evictions. It is even most likely that in the future, if this is not taken seriously, some other people will come and get land titles. And when somebody gets a land title, the next step is eviction. Which Kakande are you talking about? Pastor Kakande. This pastor of Kampala, Pastor Kakande. Actually, he got 3 titles. One in the names of Pride Chick, another one mechanized, and the third one was in the names of Sentai Muhammad. 3, 27 square miles. Kubuze ebadde ensonga okujja kuwano onywereza akaluka mukama waffe President Museveni, abantu bano bamuwagira nnyo. Eggombolola n'agiyita Mayino Gaseka so si Manyo Gaseka. Era mu bbaluwa kye yateekamu. Mukama wange obadde Maddu President n'abawa emyaka 49. Ennaku ezo yali awo kyenjojo mu kyaka n'akisazaamu ekibira. Uli yali wali kakumirawo n'ekibaale ekyawo n'akisazaamu. N'akasobola nakyo yakisazaamu. Tusaba na kino taata omugamba akisazeemu nga tuyigenda mu 2016. 2026 taata.